Tunakusinzanga Mukama gwagaba obulamu. Tunakusinzanga Yesu, tunakusinzanga. Tunakusinzanga Mukama gwagaba obulamu. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda nate tubukeesezza olunaku olwaleero tukyali balamu. Abalwadde tusaba omukono gwa Mukama gubajjanjabe. Mwebale kusubscribinga, mwebale kunjagala. Mukama abawe omukisa. Tukyali mu kigambo ky'obujeemu. Obujeemu butulemesezza okukola Katonda by'ayagala. Obujeemu butulemesezza okutuuka Katonda w'ayagala tutuuke. Obujeemu butulemesezza okufuna Katonda by'ayagala tufune. Oba oliawo obujeemu bwaffe ne buleetera n'abantu abalala ebizibu. Omuntu n'afiirwa naye ng'afiirwa ku lulwo kubanga ogaanye okuwulira eddoboozi lya Mukama, ogaanye okukola Katonda ky'ayagala okole. Obujeemu butuyinze. Tugaanye okuwulira eddoboozi lya Katonda, tugaanye okuwulira Katonda ky'ayagala. Ne tuleetera ne bannaffe obuzibu olw'obujeemu bwaffe. Naye tugenda kutunuulira omusajja Yona mu kitabo kya Yona essula esooka. Egambye nti awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Yona omwana wa Amityeyi nga kyogera nti, golokoka ogende e Niniva, ekibuga ekyo ekinene, olangirire, kubanga obubi bwabwe bulinnye butuuse mu maaso gange. Naye Yona n'agolokoka n'addukira e Talusuusi okuva mu maaso ga Mukama. N'aserengeta e Yopa, n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusuusi. Awo n'abawa empooza yaakyo, n'asaabala omwo okugenda agende nabo e Talusuusi ave mu maaso ga Mukama. Naye Mukama n'asindika empewo nnyingi ku nnyanja, omuyaga omungi ne gukuba ennyanja, ekyombo ne kyagala okumenyeka. N'abo abavuga ne batya ne bakaabirira buli muntu Katonda we, ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule. Naye Yona nga agenze mu kisenge ky'ekyombo ng'agalamidde yeebase. Olusuula eno mpanvu okusinziira ku ssimu yange entono, te-downloadinga bingi, naye tutunuulira Yona Mukama amugambye agende e Niniva asobole okulangirira, kubanga Katonda yalaba nga ekibuga kya Niniva kinene naye obubi nga bungi. Mulimu okuyiwa omusaayi, mulimu obubi bungi. So Mukama n'atuma Yona agende e Niniva. Yona ye yadduka buddusi. Naye sooka olabe obuzibu Yona bwe yaleetera abantu bano abaamutwala mu kyombo nga tebamanyi. Bingi bye tuleetedde abantu, ebizibu bingi bye tuleetedde abantu kubanga tudduse okukola Katonda by'ayagala, tudduse mu maaso ga Mukama. Okitegere. Naye Yona yatuuka ekiseera ng'obujeemu bwe buleetedde bano abasajja b'ekyombo abaali bavuga ebintu byabwe okubituusa e Talusuusi, naye ne batatuuka. Emaali gye baali batisse ne bagisuula mu nnyanja. Oba olaba nti obujeemu bwaffe buleetera n'abantu okufiirwa ebintu byabwe. Gw'oyinza okuba nti odduse wekka, naye manya ogenda kuleetera ne banne obuzibu. Yona yadduka. Bano abantu tebaamanya nti Yona adduse mu maaso ga Mukama. Bwe balaba embeera ng'enyiitidde okubeera embi, ne bamubuuza n'alyoka ababuulira. Ne batya nnyo kubanga baamanya nti adduse ki mu maaso ga Mukama. So ebintu bingi Katonda by'atugambye okukola ne tubyesamba, ne tubidduka. Naye nkugamba muganda wange, mujjukire twasomako mu kyandiika kiri nti ekyagundi ekya Samwiri ng'agamba nti okugondera eddoboozi lye kusinga ssaddaaka obulungi. So tufube nnyo okukola Katonda by'ayagala, todduka. Katonda aba akugambye nti ogenda kumpeereza ng'oyita mu kubuulira enjiri, gezaako, tandika mpola mpola. Nze nange nali sikyagala. Katonda aba akugambye genda oyambe omuntu oyo, genda n'akatono k'olina. Nkitegera, tubeere abantu abawulize mu maaso ga Katonda, kubanga omugonvu oyo yafuna ku mikisa gya Katonda.
so yonna yaleetera abanna obuzibu olw'obujeemu bwe yalina banne ne batuuka okufiirwa emmaali zaabwe. Okitegeera, Katonda asobola okusiikuulira omuyaga olw'obujeemu. Katonda asobola okuleetera embeera embi olw'obujeemu, kubanga olw'obujeemu bwa Yona Katonda yasobola okusiikuula empewo eno embi ku nnyanja, eryato lyagala okumenyekamu, naye ng'omuntu omu agenda kuzikirira n'abantu abali ku kyombo. So osobola okuba ng'ogaanye okukola mulimu gwa Mukama, munnange n'oleeta ne bafamire yo okubeera nga babonaabona basigala mu mbeera gye balimu, kubanga gwe Katonda yakuyita n'akugamba genda mu kifo bwe kiti, gwe n'ogaana. Okitegeera, oluusi n'ogamba nze naatandikirawa, naayimirira ntya ku kkubo, naabeera ntya ku YouTube nti mbuulira njiri, naye nga tomanyi nti buli lw'onoosimbula ekigere okukola omulimu gwa Mukama ne famire yo ogenda kuba otuzizzaamu omukisa. So Yona yaleetera abantu bano obuzibu olw'obujeemu ne batuuka okufiirwa ebintu byabwe. Katonda asobola okubeera omulabe wo singa oba towulira ddoboozi lye n'okola ekyo ky'ayagala. Katonda asobola okulwana naawe singa oba ogaanye okola ekyo ky'ayagala, singa oba ogaanye okuva mu makubo g'akugamba okuvaamu. So tubeere beegendereza nnyo n'eddoboozi lya Katonda, tubeere beegendereza nnyo n'eddoboozi lya Katonda. Kola ekyo Katonda ky'ayagala okole. Musabe ne bw'ekiba kinene gy'oli, mugambe Mukama ampe ekisa, ontumye naye nze sisobola, mpe ekisa. Kyova olaba Jerimaya Mukama yamugamba nkutaddewo, n'amugamba nze simanyi kwogera, n'amugamba totya, ntadde ekigambo kyawe mu kamwa ko. So Katonda bw'aba akusindise, aba n'amaanyi g'akusindise nago, aba n'ekisa kyakuwadde ekigenda okukuwanirira mu mbeera eyo gy'aba akusindiseemu. So tubeere nga twegendereza. Katonda bw'aba akugambye ekintu mugambe Mukama nsaba ompe ekisa, mpe ekisa ekiyimirira okukola ekintu kino, kubanga buli abuulira enjiri si kyekyali okwagala kwe. Abamu tukoze ebintu olw'okuba nti tetubyagala, naye olw'okuba okugondera eddoboozi lya Katonda. Teri muntu ayagala kubuulira njiri, naye olw'okugondera eddoboozi lya Katonda oba olina okikola, ate munange ne weesanga nga ofunyemu n'okusinga omulimu gwe wandibadde okola, kubanga obugabirizi buli mu kukola Katonda ky'ayagala, omukisa guli mu kuwulira kwegamba Katonda ky'ayogera. So mbagamba Katonda bw'aba akutumye okola ekintu tojeema, kubanga ojja kujeema ojja kuleeta ne banne obuzibu. Yona yajeema n'adduka emisinde agende Talusuusi okukakana aleetedde banne abaali ku kyombo. Okitegeera, abaali ku kyombo, omuntu oyo gw'oli naye wandibanga n'obujeemu bwe nga Mukama yamugamba agenda okole bwe kiti, gwe